Itwetuddako property ogenda mumpa nkomewo ne Irene Kayimanja kusaba ali kusimu omumbulize ekibuzo nga kibiri naye nkomewo annyonnyole kolaboza y'abakyagulanyi oba family ya Sentamu ejaddi era ye ngombo yimbi kitambula kityawo muwuliza weyayingira eryamu misinga omukulu oba tamumisinga bingi bye tukyawayawayamu ku countdown esinga obunene kalifuna kayimba akapya ka property omugamba kajje mu countdown kyenkwagaza kajje ku namba meka Esther nange nsanyisa okwogerako naawe. Nange webale kuyimba tuyimbira bulungi tusimanya ngayo. Mwebale kusiima ate mwe munteekayo eno gyendi. Naddala akayimba akapropate. Propate. Nawe kakikuteyo. Webale kusiima mukwano. Kale, yes, gwe usoso kuwulira rest oba Esther. Gulayi kabambi abadde awuliza naye alwana okuyitawo. Gwe gusoso kuwulira eddoboozi y'omukyalo ebambi. We bali kubanga obeerayo ng'owuliriza amanye waliwo abantu nga bo baluwango naye ye olaba lwana. So Irene, kolabo ya Bobi Wine oba Mickey Wine, Daxi Vibes ejaddi oba hedi yawe. Kolabo ejja kujja mukwano. Ekyenyiza okugamba nti nga sinaleeta korabo kantu ala ate n'omukisa guno kuba ndi ku Metro FM okwebaza baganda bange Ebyawe, Mick Wine, Dax Vibe, His Excellence Bobi Wine okuba nti balina kyamaanyi nnyo kye bantaddeko Banjoman, John the manager of His Excellency bantaddeko kyamaanyi nnyo because tusaba korabo naye tomanya nankuba mpi Irene olina ofulumya wooti eddoboozi Irene olina okukola wooti Bambi, I appreciate their effort. I love you so much, my brothers. God bless you. Geto gladiator tumuuliza omumisinga ku stage Bobi Wine. Bobi Wine mumisinga nnyo kubanga kyalina oba kyateka ku stage. Gweto kimisinga kale mwere bazi. Gweto kimisinga. Chameleon yamugamba teyamusasira ku show ye. Yo stage we yagwa. Okusasira manyi kwa njawulo. Abantu baagala nnyo okubeera ng'okusasira bakuteeka ku social media. Teyamukubira kasimu ng'ate we baazirwana. Okay, music basa ku platform abamunja so gwomu okuyimba ekasaka. Nange ngoberera mama kyakala nenvaawo era nekanga nti ate era gye nasoma endongo nagisoma performing arts Makerere so mu myaka ena Irene jazze okubeera active. I think the 2 years zibale nti COVID then ebiri nembeera very active. That's why I'm here with you. Ennyimba omuntu wabalabalamu ziri mu mmeka so far? Genyabo. Ezakafuluma. Tetutunulire ziri mu studio kuba n'omugenzi radio ayina zireka mu studio. Ezakafuluma. Nali badde njagala nnyo nange nkube w'akamasu. Nteeka akanyeebwa. Ngamba abantu timikwano gyange abawuliza Metro FM. Abakugoberera. Abangoberera. Abawagizi bo. Abawagizi bange. N'atanaba kubeera muwagizi wange. Agende subscribing agende ku YouTube channel yange. Kubanga alaba ennyimba zennyina. Tuwenzogera wano. Anafuna ddi amanya gagenda okirabako. Kaluwa kasooka ngo professionally ng'ogambye nti kambiyingire kati. Akasooka Better country. Kali political. We wanna see a better country. It's political. Onsaziza namu. Okay. Soko kayimbe. We wanna see a better country, the one we believe and trust in. Nali nyimba kumbeera. Ntitwagala tulabe ensi yaffe. Ennungi, a better country. Omuntu gye yesiga, omuntu gye yeyagaliramu. Kitegeeza nti oli political. Kitegeeza oyimba ku bitambula mu nsi yo. Yes. Wannange. Tutulire Irene. Background ya music erabika nge wamu gyeri. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu muyimbi. Mickey Wine muyimbi. Dax Vibes Ebyawe. Ne muganda wange Banjoman ambuzeeko naye nga muyimbi. Bano bakusikiriza okuyingira okwongera okwetaba mu lwokaano oba mu lutabaalo. Omanyi buli w'obeeranga bagamba ekiwoomereze. Kizaala enkeeke. Lwe nabalabanga nga balina bye bakola nawuliranga nga nange mpira njagala naye nga bagamba buli kintu kibeerako n'obudde bwakyo butuufu neŋŋamba nedda wadde they are inspiring me kaninda obudde obutuufu era bwe budde bwe buno bwe ndimu kati. Bali bakulukuta baddukamu laga abasinga eryawe tomannyo mu softeninga laavu biki gw'oliwa ogwawa?
no Irene Kayimba agenda kubeera versatile. Versatility. Yes, wulira kankine mutafanagana binyuma tafanagana mulongo, tafanagana property. So I'm going to be versatile. I'm going to bring out the best in me. Yes. So, akutunulira abakuwuliriza ajja gamba yi omwana ayimbye endongo agikubye ebbanga lyoyimbidde libbanga kisofa. Myaka ena. Ndi active. Ebiri nga ndi awo ntegere kasitegere kolwa COVID. Okay. Yes. Mu ndongo muno biki byosinkanye bitontone bikusoomozezza nga sinayingira ku nnyimba tutunu. Ina bawa ekimu nga naye kigatta byonna. Mu ndongo buli muntu amanyi. Yes. Okay. Nebujja n'omubuuza nga takimanya aba akimanyi. Buli omu akuwa submission. Buli omu akugamba manyi gitawa n'oba otuuka okuba ekkoona naye nga bw'okuba ekkoona ate ogwa mu kinnya. Okay. Gamba bwe bityo. Okay. Tubadde n'ennyimba nnyingi ze tuzannye tuyiseemu olwasoose olujjukira. Olwasoose lwabadde mulongo. Mulongo. Yes, olwokubiri lwabadde manya lwabadde malayika. Okay. Yadde binyuma. Okay. Yadde binyuma. Binyuma, mulongo binyuma. Mulongo binyuma malayika. Then waddawa kankinemu. Kankinemu. Nyimba nga 5. Okay. Zona video kweziri. Oli muyimbi wa singles ogenda tukolera album. Kuba Uganda. Nga mbutuufu mpulira album kati yeyeetagisa. Okay. Nagambye wali nalwawo okuyingira music kuba nandiwulira nti sinnatuusa. Okay. Kati njagamba sinnatuusa kufuluma album. However much nnyina ennyimba nnyingi nnyo mu studio. Okay. Naye mpulira sinnatuusa n'abantwala. Nina we baagalira Irene afulumye album. Kale. Era we n'agifulumya. Inshallah I'll be here. Okay. Tutunulire kano kankinemu ani awandiika. Music gwamuwandiika oba kuwandikira? Music wange nfuna idea n'entula n'abantu abo bemanyi nti basobola okijjayo okusinga nze. Okay. So oyo yasooka yabamita Coach Waswa. Nitutula naye. Coach musambi wa mupiira, mutendesi wa mupiira. Coach twamutuma nga bonogamba nickname y'omuntu. Okay. Yes, mu Kids Music Revolution Studio. Okay. That's the label gyentambuliramu. Bw'owulira mulongo the same thing. Producer yali Dan Kit era yeyo studio gyenkoleramu ennyimba ezisinga. Okay. Ya Kids Music Revolution label yansayininga. Okay. Rock satu abadde binyuma ni sim yalukola. Yono nsimu yanga Irene kubanga ampita mama. Mama where are you? Jangu tuweeko kye tukola. Okay. Tukikola. Dr. Brain, tulane Dr. Brain. Malaika, it actually ni sim yawandika binyuma. Namufulumya. Malaika, Dr. Brain, namuwa idea yange netula. We had something beautiful. Netufulumya. Then Waddawa yali ombamita Kasolo. Ghetto youth. Mbadde manyi Kasolo honale bono. Honale bwayingidde dyendongo. Kasolo. Okay. My brother from another mother twatandika naye music ya inspiring anyo kuyingira music. Okay. So naluwandika Dan Kit era from the same studio gyenkoleramu eya Kids Music Revolution ne Rufulumya. Okay. Tuze kulimba chenziza. Ze kankinemu. Kankinemu nagambye waswa. So basically wakyatambulidde wenkomawo ogenda kumpa oluyimba olupya lwetuddako property ogenda mumpa nkomewo ne Irene Kayimba nja kusaba ali ku simu omumbuliza ekibuuzo nga kimbiri naye nkomawo annyonnyole kolabo y'abakyagulanyi oba family ya Sentamu ejaddi era ye ng'omuyimbi kitambula kityawo muwuliza weyayingira eryamu misinga omukulu oba tamumisinga bingi bye tukyawayawayamu ku countdown esinga obunene kanfuna kayimba akapya ka property omugamba kaje mu countdown kyenkwagaza kaje ku namba meka kyokka bana Uganda kayimba kakyali kapya kaita property Irene Kayimba ayingiddewo mu ggwanga mwali abeeramu ate tenkanya ate muyiribi kayimba kapya katukomewo nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu n'omusanvu noti 5 7 10 12 oba ku WhatsApp noti 7 7 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga.
omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku lw'Embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. abakisoboka furniture center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula, kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 oba ku WhatsApp yaffe note 782 3 8 kisoboka furniture patula naye shoni oyo nakubira n'essimu na idea n'essimu nanga ma Irene binya bodo batambuzawo ebigero jengoddoka shoni ali wano ninzija ne tuyingira is very like ali very free shoni muhandisi mulungi awandise ennyimba ez'enjawulo bw'owuliriza akayimba ako ate n'ogenda ku video yaako waliwo ghetto youth bamuyise Saiba eyakutte video eyo so bonna benkoze nabo bawulira nti ba ghetto youth obawo omukisa shoni botunira ku Saiba. They are really trying their best. So, nesimu yakoze audio. Sean with article na kugatako bana yamako. Okay. Then Saiba na kwate kifananyi. Kali countdown esingo ne mugwanga atukomye ku note 5 nya achenda kina mu 08. Simu nga 5 ku mukaga akayimba okagalawa. Then nze musoye cyange amute Irene. Kasamo ngamba okagala gwa sose okagalawa. Sebo. Wale kusima tata. Esebo. Alistede tata chili kitya. Omuyimbi ali bulungi mukwano gamba ndi bulungi nnyo. Mwe bale kusiima mukwano. Ninze. Ajja kuwandiikira. Era producer yakoze bagamba ndi muyayi. Okay. Thank you so much. Okay. Sean Irene Kayemba, producer Nisim, video Saiba, omuyimbi Irene Kayemba. Desebo omuzemo. Desebo. Katosi, that is mukono. Wantone no ingire yo mundu. Kuluzi. Kurubi, yeah. Irene Kayemba akulira. Agende wa? Agende mu maaso kali. Nkoyanziza abantu be mukono Katosi. Patrick walayi Wantoni waddawa. Abasajja bo bayitawo. Goli kuna kumpi Wanto nawo. Musajja uya akubya alina Katosi eri munda Patrick waddawa Metro. Kumukutu ko olisewo. Alistede kyekitambula. Wanji mukwano. Akayimba nga kamulembe. Webale kusiima. Akayimba eddoboozi liri fiti ate wano Uganda oba mukyala ng'olina eddoboozi erisinga okubanga liseera buseere. Yes. Obw'omuntu wange era Irene Kayemba Buganda wange era kubenze mbase ndongo fiti ye tuyita kuyisi. Tedi tulina kulemerako. Nze zikigwe mu Uganda. Kale alabika nsajja alabika muyimbi zikigemu Uganda alabika kubalaga obanga promoter kanda bono Metro alistede kyekitambula. Yes, makerere kikoni. Yes, sir. Yes, sir. Akuwulira Irene Kayemba. Kale mukwano webale kusiima. Amina. Esewo. Kati tulo sema njagala okubuuza. Mukwano.
onayeteekateeka n'okukola n'omuyimbi nayenna bana abayimbi abalima tampula abakazi olampo oba nedda ye music wo otunuulidde kugenda ku mutendera kyo omutunuulidde genda Africa oba ogenda kuyimba ng'osinga wano Uganda oba